Obodo ina fake. Kazi je. Adese ticket ibiri. Nanga molo ya jimuwadde. Awulira. Nanga lo ya jimuwadde. Bichi tuwezo zikebera kasize ezimu. Madira bayo. Jangu. So wete. Ate ondabye Bayingidewo dda olwaleero njagadde mbalaga ekyenjawulo. Tamanyi nti Kabisi Kandagala tugenda mu Kabisi Kandagala alina okujjanga wa kabi eswaga lyonna ndowooza omulengera ffe tuliko nze designer we buli kimu mwana wali eri David Lutalo neero naki nalo eno style era nga bw'okyogedde owulidde ekigambo bagiyita mahinya. Eno ya mahinya nkikedde njagala mbakube ng'obudde bukyali kubanga ennyimba zengenda okuyimba nnyingi bwe najja ng'obudde buyise njabba ku buyimba butini kati kwe kugira ddala nga bukyali mbalageko kaakati nga bw'ondaba oyinza okugamba mbu sirina mukyala olina bwendi osawa okumukulaga bwerituuka nga nkulaga enkuba teyinza kutataganya Kabisi Kandagala akakakuba kolaba kaba katonye ka mugole bulijjo omugole abaako n'akakuba bantu kuweweeza budde nze byensinga okumumanyako ebyenjawulo ekisooka eddoboozi lye enjiya ye n'ekyokubiri muntu mulamu eri abantu naddala ng'abakasitoma be engatto yo ngikubye tonnaba ojja kundaba nnyo. Nze bampita Shine Alex team the Hairs military tubaayo eno mwana okitegeera ffenna nga bw'otulaba era ttiimu eba eweddeyo Kabisi Kandagala tugenda kutembeeta Kabisi Kandagala olwaleero bampita Shine Alex alongside muzeeyi nani mubuuzizza n'ekyo ekimukuuma ng'ali ku mutindo ekinkuuma nga ndi ku mutindo nkyemanyidde kyetaaga ojje nkikusomese mbadde mmanyi asobola okiŋŋambira wano si butayagaliza senga nagenda nkinnyonnyola buli muntu senga buli muntu afaanana nze oyo manager Nze Solomon mukama wange nyina byentunda naye badde nzize kugula ka tiketi wano then male ntwala ebino then nkomewo ka tiketi gange kaakano mukama wange ndi supplier ndi supplier supplyinga hotel jaswa kuwa nti kati ntambulidde kagaali jaswa kuwa nyina ka item kamu bubiri mbadde ndwetegekedde kubanga tetunakukkirira eri lugogo ku wininwaji bani bazawi tubadde tumulinze omulenzi ono kyoba omanya akuba omuziki kyoba omanya obuyimba bwe bunkolera ddala Kabisi Kandagala ako kalungi nnyo kankolera kyoba omanya
anyimbira alina vibe kyoba omanya nanva nansana akuba kati nkolera mu kibuga ebintu mbijje nakasero kati nyina wembitwala then ndyoke nkomewo ngende netegeke nange nfananeko nga mmwe mufaanana tojja kuntegeera kyoba omanya tojja kuntegeera jakyuka jalaba nga nkyuse kyoba omanya mama w'abaana anti aguzeyo kano kamu kale omwana nyimbira kyoba omanya yeyagala bo omuziki ogunkolera kyoba omanya guno mulundi gwa kubiri mwenenwaji naliyo azawi ne tubaayo katulinze ate tulinze Kenzo wano waggulu Kololo mu November ati kati bituli kumpi kati wali okkirira ali Lugogo kati ate ne wetolola uno oli wano Kololo kati uno kwa Africana okitegeera si bwe kiri ne waliwo ogwogamba nti ono omuntu wange ankolera waliwo olumu bw'olemererwa kati okoye something of a sort oba okitegeera ne kati waliwo ogamba omwana nyina okgenda oba ki so embeera yeeyo naye nga David Lutalo ankolera kyoba omanya saawa zino ngenda naggulu si ewali engoye gye ntwala bino ebintu then ndyoke nkomewo dakiika 2 abaana babuleeta obuntu obudakiika ezi 2 obeera otuuse n'emmotoka gyeri mukama wange n'emmotoka gyeri emmotoka gyeri esula mu kibuga kaboda nako weekali kisinziira mbeera kati olaba kati essaawa zino emmotoka okugivuga zino essaawa oba ogenda bonaabona nayo jamu aliyanga jamu andi kati abo balaba bagenda kulya ssente zo zaabwe ate tolina kyogenda bafunamu abo abakazi bagenda kulya tolina kyogenda bafunamu tobamanyi namumanya singa ofuna omuntu gojja nayeyo ng'omumanyi n'oyingira naye at least kikola amakulu ne gwosanze ku kivulu eddagala nti kati olaba kati nze mba bwewuunya aba yakoze move n'ava ewaka najja kati webuuza kale kyaba abala olina okujja ati singa olina ekiddako so nze bwe nti we mbadde ŋŋamba ladi kati olaba eyo embeera ogiraba esaana ng'owankawanka ne kati omukazi ogenda mulekayo ewaka kitegeera tewali mbeera yanjawulo eriwo ne bw'omufuna era n'omuyingiza tewali kyamaanyi kigenda kyukamu just ojja kunyumirwamu something of a sort n'olubala olunaku kufunamu ssanyu jasi embeera eriwo kale abatannaba kujja bannaye abantu batandise dde oyingira nze nakatiketi kange kaakano nakafunye dda kalaba katiketi kange kaakano nakafunye dda era batannabatuuka teri kwekwasa mbu oba enkuba etonnye nedda abantu bano bayingira kitegeera so byebyo muganda wange Sina bigambo mpazi mweyo wakamba wange amanya abampita bulwanyuma bino ndi mukozi wa Africana ndi kashe wa Africana wenyini wenkolera era mbasuubiza tugenda bawa ekisinga Lutalo ndi muwagizi we mu mbeera nti akuba enyimba ezikwata ku muntu oba oli mukwano oba ki akuba enyimba ezikwatako kati toyinza mwewala mu mbeera yonna leero yasazeewo okujja otusanyusa waneeno ku Africana oluyimba lwe lwensinga okwagala akabina kagenda kapapaala wadde lwamabekako naye owamabina waali alina wano ku Africana wenyini waali sikola naye yatuuse dda yesebo nnyo n'amaanyi nagendako yalinako tekyali kivulu kye naye yali omu ku bayimbi yali ku Labonita Theatre olunaku lwa leero lugenda kuba lw'amaanyi mu ngeri nti tulwesunze tulutegekedde okumala ebbanga abamu lubadde lutusuza tetwebase kati okusinziirako embeera eriwo sensoza okwesunga
ngenda kubeera mu byokunywa naye nze omu ku batudde wali eri mu maaso kyeneesunze nnyo Lutalo yennyini ng'omuntu kubanga alina ebintu bingi byenyinza omwegombako kati buli kyonna kyonna ekibeerawo mbeera mwetegekedde nga tanaba kujja akole ekintu kye bamusuubiramu kyokka kyokka kyenyinza omugamba nga tanaba kujja waneeno ayangwe okubanga ne tiketi tusigazaawo zaawo bokaboka batanaba kujja abasigadde tetumanyi. Entegeka nungi twagala buli muntu ajja amanya ati security ejja kubeera ku luguudo olwekyo tusinkanye n'abategesi be hoteri eno ne bano bagenda kukola wano olwekyo gurupu yonna biri set security ejja kubeerayo. We want to assure everybody that the security will be there for everybody who comes here. We expect so many VIPs, we expect so many people coming here, and that's why we're all here for security reasons. We want to assure everybody, whoever is coming here will be secured. All teams are here, joint teams, not only one security organization. All joint teams are here and they are set. We have been meeting and they are ready now. We are ready. Let people come, enjoy, drink, then you go back home. Okay. Thank you. Tujapakwata ababe besimu abo basaba bagende dala tebajja wano. Ababi bonna abagala kujja wano bajja bakwatira wali. Ukubo tena bakuyingira wano. Concert ya Kabisi Kandagala. Concert bagiyita Kabisi Kandagala. Concert Kabisi Kandagala. Afande, obubasi obutwala ababbi mwabutegese dda bwe buli. Basi tuyina security ya Kampala yali normally we set. Buli kintu kyonna kiri ready. Eno meeting ya kubiri kiki kyo mukkirizganyizaako? This is the second meeting. This is the second meeting. One, first of all, we want to sweep all this place. So that we are sure of the security of the people who are coming here. Secondly, and we are going to deploy all routes coming here to safeguard the people who are living here and going back home after the function here. Okay. That one, I guarantee you, we are going to handle. Thank you.